baba batendeko obubbi kuba tosobola gamba mwana fulumya enkoko mu nnyumba eyo obeera omuyigiriza bubbi okufulumya enkoko ajja amanyi tagenda kubeerawo katugambe wiiki namba ba mwezi mulamba n'abawa ssente z'emmere ewaka n'asitula wano omutwalo n'aleka ng'aguwaddeyo omwana we ng'agumuwadde aba amuyigiriza si bubbi ekyo omwana wanabeera nga talina mutwalo agenda kola ki tagenda asitula z'abantu azitwale ng'omala ng'ogamba mukazi akuziza bubi omwana ebizibu by'okubeera n'abaana abatali babu bannaye bakazi buli omu abeere ne mwana n'abasajja omwana gy'owamuzaala gy'ababeera akugyeko obulamu ng'ogenza omwana wo n'omuleka obanga oyina sisita wo maama wo obaani muwe omwana wo asigale naye abantu nali manya ekintu kino kijja kutereera naye kireka kyongera okugaanira ddala nedda ate abasajja be basinga okwonoona abaana nze ne wenkwata omwana ne muwa sisita wange saagala mwana andoopere nti maama muto yankoze kino oba maama yankoze kino kitegeeza wonaawuwuliriza omwana gwe wamu kukumira obeera omuyisizaamu amaaso gwe omukubira obukubiza essimu n'otandika kuyomba kulwaki oyisaba oti omwana wange era kulwaki omukuba omanyi otya nti nabeera mukubidde ensonga ate ekisinga okunneewuunyisa abasajja bakuwa abaana naye nga ne babaganda baabwe gye babaddusa nabo era babakoowa dda ije nga babakoowa dda nga yamuwaako nnyina step mother we yamukuza nti yali step mother omwana n'alemererwa nnyina era ng'amugobyeyo lwagayisa gabi n'amutikka n'amuzaako ewa mama we n'amuzunza ate n'amuleeta ewuwo abo tebaagala basimanyi mwannyina nesoko leka nsooke nkubuuzeemu oyo omwana abeera agenda kukula ng'alaba ki omuzunziza mu bakazi bameka kikyaba agenda okukula ng'alaba era kula amanyi bw'aba mulenzi musuubira agenda webale nnyo kiki gwe taata ky'oba omutendese aba amanyi bawasa mukazi bw'owulira nga akutamyemu ng'oba yemba n'omujja wano n'omutwala wali n'omujja wano n'omutwala wali kiki at the end n'omupangisiriza akazigo myaka 17 ng'abeera mu kazigo waava n'agenda ku ssomero obeera oli mutendeka ki obeera taata otegeera aba atendeka mwana we munnange ekyo sobola kiteeka mu mwana wange yamanyi ate kyo tubagamba muve ku baana b'abasajja baana b'abasajja nze nabasonyiwa era seetaaga eyafukamira n'azaala yazaala kati gwoboneebone ng'olabirira nkeera nga mukuze ate gwe mubi nedda fa ku bibi ebikukwatako ova ku byebaawe nga basanyuka byabwe tewali nayo tewali nayo omwana bamugobye fiizi kati katukole katya omwana talina peeni woogana okumuwa peeni mukazi mubi onoogimuwa omukazi oyo omwana munange tamupaako peeni tagimuweera mu budde weebale nnyo abasajja obeere n'abakyala buli mbuzi ku nkondo yaayo yes ati mu kifo ky'okulabira n'omwana w'omusajja nze I would like to advise abakazi wabanga omusajja kale katugamba alemereddwa nga you can manage ne waba aze nakusaba obuyambi nti abaana be ng'obamanyi ng'omanyi gye bali nakusaba obuyambi nakugamba munaye kafiizi kaganyeemu tobaleeta wuwo bawere gye bali senta mu nsawo muwe atwaleyo abawere gye bali ababeereyo n'abaana babeereyo ekyo kyo kituufu muwe balabirire kuba abaana kubyenda by'okuza abaana abatali baana bo waliwo mukwano gwange yakigamba mukazi we namugamba mpe enamba kwe zigenda namugamba mpe enamba kwe zigenda byomu n'asirika n'atunula nze ku byenda by'okuza omwana atali wange nze olaba emyaka gyange ndi muto naye nkuzizza abaana myaka 17 omwana bakakuwadde ka myaka 3 bakakusuulidde okiba okitegeera kati nze byenda bye bimu nga n'omwana avubusa ali eri naye ng'olaba akuyita maama agenda ali kunyooma olw'okubanga orders zonna zijja ku taata weebale nnyo kati we ŋŋamba nti abasajja banti allowed nonsense in her life nedda si nonsense mu kusooka osooka waba onjagadde nze omuntu ssaawa zino asobola okunzikakkanya njagala mbeereko ne maama Fiina kye njagala kyokka yasobola okunzikakkanya kubanga ndaba counseling ze ennungi genda newe pastor Romushana agenda naye kukuyambako ninoonya bapasita Isaaka era njagala pastor Romushana bamugambye nti owaaye bapasito n'obakola atya n'agamba ekizi mbakole ki
batandika kulwana simanyi 1905 nze entalo nzisanzeewo paka leero tezigenda kuggwako be bamanyi buli omu akola ekimusanyusa musana that guy is really mu bintu bye ebisinga he's right ayogera ebintu ebituufu oyo ne Pastor Isaac byayogera ge mazima gayogera kituufu ate abantu tebakyayagala amazima we boogera amazima oyo musajja bamukyawa abeera mubi n'oyogera amazima oyo mukazi bamukyawa yagambye bamugamba bagenda kukyawa bannaaye n'agamba egyo gy'emitima gyabwe oba bwe nayogera ebirungi bajja kunkyawa noba nanjogedde ebibi bajja kunkyawa kati bo bajja kusangibwa nga tebanjagala amwagala tamwagala ng'alekayo naye ensi we yatuuka okola bisanyusa gwe tosanyusa abantu tebamalayo sisobola kutokyalinga sikyatokyalinga bulamu bwange ku musajja naye mukwano nzikiriza tokyadi yourself natokyalinga sisobola kuddamu tokyalinga bulamu bwange ku muntu gwendabyo sisobola baana babasajja tebabakkiriza sokoleke wulira woba oyagala kubeera musanyufu mu bufumbo bwo ne mwami wo gamba omukyala ali eyo nkwegayiridde weesonyiwa ku bintu ebikwatagana n'omusajja ebinaaba bivuddeyo nga wulira bikwagala nnyo gwe nga connect with that atakwagala ewaabwe w'omusajja mwesonyiwa the same applies to men akwagala waabwe w'omusajja oba ku bikwatako mukazi wo byoba oyagala ebitakwagala biveeko kuba wayagala oli si bimukwatako kyekyo nno kyekyo era n'abakazi abeesengereza mbw ate ku baana b'omusajja ajjayo enjala abaana b'omusajja nze nkirabyeko okujjayo enjala era tujja zijjayo nze mbalezeeko kujjayo enjala hawo anti obeera mukambwe mbalezeeko toyona nabudde bw'okambwala why are you even wasting your oyo kiki ekikuleetera okwonoona omukago ng'okambwira oli azaala ate kati gwe odde mu kukambwala yogera kimu nze baana bo sijja kubasobola sinatwala toleeta abaana bo tetujja kusobolagana sijja kubisobola pozi ng'owulira yagala mukwano w'oyogera bw'otyo agamba omukazi ono tayagala abaana bange it is okay sibaagala kuba mba njogedde ge mazima ate ze simanyi nakumanya wootegeera nti ndi mubi kulwaki ondeetera abantu abo batwale walungi abaleeta n'abalemezawo omukutu wetuli tweyanzege mwena bekomera ku mukutu guno mwebali nnyo mwebalire ddala Tronas Media amanya Tronas ndine eno kati nno gwe yogera byonna byoyagala omanyi mwina ekizibu batandisika okuwoza bayinza n'okutuma amanya nno ze bagantuume ge baagala bagala bakutuma amanya ge baagala kati n'abagaana wakkiriza tolina buzibu nabo abo tebabawakanya waleka ne bakola be baagala buli omu abeera n'endowooza lye yali agenda okutuma erinnya nga alina kyasinziddeko nabweteme nakamatte bwenna nabugolo bwakutuba nabugolo abasinzidde kuki nti olwakulabalabako n'obugolo masa buzaako omulabi wa Tronas Media abalabi baffe tusanyusa nnyo bawulabako nammwe tulabako olunaku lwaleero eno gye tuli kaweeza kali bwe katyo oba mmwe gye muli biri bitya kalungi ennyo naye tubaagala nnyo mwebale kutubeererawo naffe twebale babeererawo katusubire bye tukola bibanyumira naye mbatumiddeko nnyo mbo basinga kulaba gwe nange mbabeerako nnyo Lovely Nina ogamba otamwana tu agamba ati oyo mukulu ali bulungi talina buzibu abatumidde agambye abaagala yeebale kututumirako ffe baani n'akukkiriza ojja ogabaneko n'ekyo ky'olina n'abantu abo abalaba Tronas tusanyusa okubeera nammwe tweyanziza otulaba era mutwagalire ddala kuba naffe tubaagala mulayikinge
sharing, subscribing. Tubaagala nnyo. Era byonna bye twogera wano byammwe. Banye namwe mubimanyi. Thank you so much. Ngava mu Mola Business concept. Wabula muje mutuwagire mu Mola nga sina kugenda wala. Mola muje mutuwagire tubayitira ddala nnyo nnyini n'amaanyi n'obuwembeefu obw'ekitalo. Muje mutuwagire tubeesunze. Mola mugende bawagire okusinga onaddala ozi wagamba tewali bumyu. Nedda obumyu tetuyina. Kati muyina zine ebina T1G ebyo. Tuyina embuzi, ente n'ebirime. Kamwanyi. Akamwanyi ako gye kali, akatooke gye kali n'ebirala. Bajja kujja. Tusimbudde awo baasi ebyetandise wekkirira. Mase. Inawe ng'egyo obadde oyogere ku bana amanya. Amanya kiki kw'osinziira? Erinnya bagenda olikuyita babako kye basinziirako. Kati gwe basinziirako. Nze tebalina linnya lye bampita baliŋŋambe nditegeere naye mbawadde for example bannabweteme Nakamatte. Kati nabweteme bavuga bategeera. Nabweteme? Abeera yeetemera abantu. Babitegedde bo. Twetemera abantu. Tema bigambo bantu. Byonna. Ekitege. Naye omwana. Byonna. Omutegedde. Byonna kati amanya buli omu bakuwa erinnya. Nga bali kuno bayitirivu. Bannakiganda. Simanyi wonna obadde. Beba n'amanya. Nange simanyi gye bagenda kunzira. Abo bannakamatte bannabumaaya. Naawe togenda. Simanyi gye bagenda kunzira. Bamuyimba batya yaani waliwo oluyimba naluwali simanyi oyo yaani oyo atagenda. Si butagenda naye buli muntu kyetaaga n'ojja nga ne weebankokka eyo munnaye sobola okubuukira oginyooma. Kati bajje nga nange enkola ki mbeetegekedde. Nze ndi mukazi wa mirembe, obujuba emirembe weegiri naye ndi mulalamu kasita buvaako obuwaya obumu. Kiki ekisinga okuggyako waya n'ogamba kino bwe kijja nze nvaako? Ensonga eyali enziggyako waya yali y'abasajja naye eyo nagiwummuza. Wandibadde ombuuza ku lwaki? Takwata ku mutwe. Kati ssaawa zino kale ku lwaki? Kaakati ssaawa zino okuva lwe neezuula era nenzuula nti omuntu gw'otakuze naye gw'olabye obukulu gwe sisobola kugolola entumba we ziba zaakyama. Oddangamu kubeera na musajja? Sisobola kugolola. Kali akazeemolo? Sisobola. Akaliwa? Toddangamu kubeera na musajja? Nange kati neesalirawo kuba kati nina ewange. Ate si nti nno buli omu alina beera wange nedda. Kale kyogere. Ekyaki? Nti olina ewuwo. Wange sigambye nti nina w'abasajja. Ekikazi ekiba kiba ekyekishaija. Soko kanjuluza. Ye ayagala agaana akayimba omwana yakayimba. Ekikazi ekiba kiba ekyekishaija. Ekitonde ekikazi kibeera kya kisajja. Wadde byakyuka nti wadde n'ennaku zonna mmwe mulinnya gundi ku waggulu nga musereka amayumba naye era nedda. Nze ebyo tebimpa headache bambi. Era ali eyo ng'asuubira okumpa headache ebyo nedda. Tebimpa headache ebyo. Obakkiriza naye tokyayagala stress. Era abyeyo ng'alowooza nti ngenda mulowoozaako era mu maaso wange ajja kulowooza. Nakugamba luli ebintu by'omukwano bino bizibu. Oyinza okwata ka message n'okasindika naye ng'okasindikira mu mukwano omungi oli agenda okasoma tagenda kasoma nga gwe okasindise. Nekinsumbuwa tekimanyi nze nini. Tagenda kukasoma nga bw'okasindise. Ogenda kukawandika mu mukwano ogw'ekitalo okamuweereze. Gwe wona abo wali owuliriza ku luyimba. My darling. Ndi wano nkulowoozaako. Ogwo si mukwano akotekamu n'ensingo bw'ati. Sokoleke.
ebirowoozo nga biri kati gwe kaweereze bulungi nnyo nze sikyabisobola nalemala kati yavaayo okwekotamu bweti kati eri bweti eriwugumite kale ongambye ensinga ebeeramu weti mukwano nasooka lumamu n'akaala nagikiramu naye nga gwogiweereza maama nze oligiwandika mu buwandifu obw'ekitalo naye gwogiweereza nakola ati ono naye againe naye ng'ate naye ayina gwagenda ogiweereza nange egirabega waliwo obuyimba bw'omukwano olowooza ababuyimba byonna bye bakola si bye bakola oba wafunako ekirabo nga kiyise mu mikono bagamba mbu birabo bya Valentine omumuli oyinza okufuna akamuli nga kayise mu bantu nga kati waliyo abasajja abayaye nze omusajja yatwalako kale essimu ye eyinza okuba yayononika ne nkwata eyange munaaye ngimuwe nti sina mukwano n'emirimu n'ogamba olw'emirimu k'omuweeki maama nnyabo bwe yatwala essimu yakomawo na bulawuzi toseka naye essajja eryo fere yakomawo na bulawuzi essimu yange ng'agiwadde mukazi omukazi yamuwamu bulawuzi yamuwaamu ssimu yange gye yamutonera kati gwe kati ate bulawuzi yakomyawo bulawuzi yaleeta bulawuzi waka essimu n'angamba gimubyeko abadde atunda ngoye n'amulekera bulawuzi n'atwala essimu gwe oba olabe yakwata olugoye n'alweyambula n'agenda n'ensi kiri ekisajja kifere bannaaye naye naawe oli mufere ani yakugamba mbu ebintu bakyabiwa abasajja nedda omusajja oyinza okugamba n'ogamba munnaaye lwakalimu ate emirimu gye bakola tosobola kuntereeza omanyi kitegeeza omuntu okumuwa essimu n'akomyawo bulawuzi kati leka nkubulire tosobola kuntereeza kubanga n'omukwano si gwobeera wagunteekamu gwagenda okumbulira muntereere naye nkubuulira abantu abo b'oyogerako bw'otyo okutwala essimu n'akomyawo bulawuzi nze ndowooza kiba kisinziira amazima gali nti essimu gwe yagiwa gwe yali ayagala webeeranga n'akasimu ko nga wakatolako bwati kamulumya omutima ate abeera tayagaliza bulungi era yali ayagaliza bubi naye kati oba aliridda oba ndaba atya kubanga ovanga ku muntu nga naabe wammwe ayagala kutabule nabo ne wegiba mikwano nga takwagaliza sisobola katonda yamanyi kyajja omukolera sabula yamanya ddagira eyo obuzibu kukyawanze n'agamba nti ate oli tategeera bannaaye n'emikwano gye abeera ayagala aginoonye ayinza n'okugamba obeera ku mizigo n'akwagazisa kwekubako neyiba omuwuulu agenda kugamba oyo omwagala naye nga ate talina nabukakafu kati oli naawe tategeera naye ekirungi sikyali naye nze mu birala byonna sifudde sifunye buzibu naye obuzibu okuwaayo essimu yo kyova olaba ngamba tategeera n'ofunamu bulawuzi neerekereza bulijjo mutugamba sooka owulirize bulawuzi yali ekutuuka komaawo yali tentuuka nagiwa na nnyange yali nnene nnyo kaakati nkugamba ebigambo bino okumanya nga nkugambye nti tategeera ate sigenda kwetonda mbu amusori tuse tategeera mugamba tulumirirwe oba mukwatagane musobole okukola ki nali mulumirirwa emirimu gye baagala smartphone balina groups emirimu gitambulira naye omuntu oyo abeera tategeera n'atwala essimu eyiyo eyatise era agikuleetedde eguddi n'akugyako eyiyo n'agitwala n'akomawo na top kati omuntu oyo abeera ategeera naawe ng'omuntu ogezaako omuzimba naye nga yeezimbulula abeera akyali musajja maama nze oyo omusajja kisiraani kyennyini tategeera oba ngiyita endiga oba zeezo embwa ze bagamba kati banaye nze munansonyiwa nze sijja nakwetonda naye omuntu ow'ekika ekyo omuntu akwagaliza ssaawa yonna yonna obeere ku ttaka kati omuntu ow'ekikulu ekyo omuntu asobola okudda ne mu mikwano gyo n'agamba namuwa kapita akole naye zonna zaggwawo naye nga takukomyangako yadde n'ebibiri naye nga ne koyimiriddeko okwebeezaawo ng'omuntu oyinza okwesanga gwe nga mukwano gwange gwakampa tamanyi gye kava naye nga nze ngezaako okukola ekitugatta ekituzimba ng'ate alaga nti nno ate ebyo tabyagala saabasajja abali eyo olaba nga mukazi we ayina kyataddemu omutwe bw'ati muweemu akadde tomuziyizanga nedda maseka nkubuulira abasajja gye bali
abasajja gye bali abalungi abasajja abaagaliza abasajja oyo omusajja tayagaliza era olunaku lwe nezuula nti tanjagaliza olunaku lwe nakyawa omuntu oyo weewa obudde onoonye omusajja abasajja abategeera gye bali bangi ate wooteekawo mbu olina mbugwe balina okunoonya ate ogenda kuwungana buli omu kituufu olina okuba ng'olina choice ng'osalawo nga ate omusajja toyagala mbu olina okwagala obwongo entegeera y'omuntu kituufu n'entegeera y'omuntu naye onodda kumanya abaze avuga mmotoka simanya azaererere tubule ku basajja abalungi nabo gye bali abaana gye bali abaakuzibwa nga mukkakkamu nga ayagala omuntu nga waba ayagadde ayagala tadde awo okubeera awo ne yeebuzaabuza nadde eno nadde eri nno era nga omuntu waba akwagadde ng'akwagaliza buli kalungi kaalabako bw'ati naawe gwayagala naye buli lwolaba nti oyambadde bulawuzi nakugamba eyo gijjeewo nga sinza yagiguze nga n'ennika emuyombye ne wagisanga naye nga tasobola gikugulira kati oyabeera musajja kikaaki waliwo akulaba bw'ati ng'oyambadde bulawuzi gy'ataaguze n'akubuuza eno topu nga saakuwadde sente zigula wakozesa sente zo nti ye anti bumanyi nabadde siinaamu ku topu nagamba kale kati mpaamu ennaku 2 ngenda kuzaawo sente zo zewaguze topu eyo oyo ye musajja abalala biki bwa nze siina kyenja kwogera ku basajja anga batukuba left right center naye wala waliyo abalungi abagwamu akakati ekiti ekyo nedda gyeri omusajja ayagaliza naye omusajja atayagaliza abeera na mukopi omusajja nze oli omusajja mukopi ovanga ku musajja nga ne waba asendese wa mama we ensawo y'amanda agenda girangira kambuzi abakazi bali kikome ku kinazi kati era n'omukazi nga tali development naye abeera kisiraani kubanga teri mukazi ateegomba omukazi yenna nga yeegomba okuba obulungi abeera omukazi ayina okukolerera nnyo ekintu ekyo nze saa zino neegomba nnyo natuukako n'ekiseera nga omusajja waba talina ssente ndaba ntami nedda mbuuza ku lwaki kubanga gweokwata effort yo n'ogiteekamu ye tagiraba kati waba talina ssente ninamulaga nti no sikwagala yongeremu amaanyi waba tayongeddemu maanyi ganoonya ssente waba njagala kyanjawulo okubeera ne ssente nga tolina magezi nga tolina ssente bintu bibiri byanjawulo betunnyonnyole waliwo agenda okujja nga ayina amagezi ng'atuula naawe naye omubeera n'olukumi nga lutaninga ne lufuuka mutwalo waliwo agenda okujja nga ayina gundi omutwalo gwe already nga weeguli naye nga maama toyogera nga tolina kyomunyega olina okubeera embwebeere wali ng'akulabako bulabi nti yasalawo okwagala oli kimuli beera awo naye nga n'ekimuli takifukirira mazzi kikole ki kijimuke naye nze bulijjo mbagamba n'ennyanya ennungi ku mudaala bagigula buguzi ssente n'enjuki zonna olaba oteekamu agobanga olaba osobola oteekamu nnyanya n'akatungulu 10 n'ogenda n'ogula ng'ate oyagala birungi kitegeeza n'omukazi oyagala alabika obulungi naye ayaleete ekintu kyo abasajja okubanga be balaba abakazi oba kikyo batandise kikyusaamu n'abasajja kati n'abakazi balaba munange bakazi mmwe ate toyimirira gye bali akwekaliza nakugamba munanze nkusiimye gye bali abatasobola nkubamu akafaananyi omusajja engeri gye bakugamba nti munnaye nze nkusiimye naawe no bagondanga abasajja ate kati abasajja tolaba nti mugamba nti tugondera ssente ate kati musajja agondera ddala ku ssente kasita aba alaba nga mukazi yateeka ate abo bagonda ne basussa senga nantume yagambye mbu yeegombako ku musajja n'amugamba omusajja bwe yamugamba naye n'abitwala nti era ku nkomerero asigala nga ye musajja yagenda okulaba ng'omusajja agamba ng'alinga akitwala nti gwe waŋŋamba gonkwana genda okulaba nga buli kimu yateeka munagamba lekooti musajja wokuteekamu olowooza mwangu kyekyo kyenkugamba yabeera kisajja sajja naawe olaba omusajja newobanga omusajja nga kale ng'olina ssente zo like nga kasente okayina ng'omusajja yesi yakwagala toyina sorry ng'oyina naye nga ye tayina waliwo watuuka ng'olaba ne waleeta emitwalo 2 n'agateekawo nga gw'olyese kakadde n'olaba nga waakiri busajja bwa buyimiriramu kubanga takkiriza nakatono kalina alina okubekinga showa nga ayimirirawo ng'omusajja anti kyekyo yes
nogamba ono omusajja naye waliwo omusajja agenda okujja tulala kuba ina akakadde n'abiriga agatuuza asigale ng'atonodde bwaki omusajja atuuka n'agamba wakira ku makya n'ogula akamotoka tasobola kuteekamu awadi ateekamu amafuta abeera ayagala kafe oyagala oteekamu amafuta ate akulaga embogo olinye boda alina gye yalaze yakozesa emmotoka ku mafuta go ku mmotoka yo yaba musajja kikaati wabula nnyinza okuba gwempi bakazi bangi naawe bagula emmotoka n'agitula n'agiwa bbaawe nogamba kati noono naye se tuganya naffe bazituwa abasajja bannange affe twatondebwa kuweebwa yes twatondebwa kuweebwa naye nabo baana b'abantu nedda nabo baana b'abantu ebintu by'omusajja bitono nnyo by'olina omuwa muwe naye waaba akuwa basajja baana b'abantu genda mu maaso basajja nabo baana b'abantu nga ffe baatuzaala nga bwe bakusindika ne basanyuka naye bwe bamusindika ne basanyuka azadde kaana kikalenzi ate abalenzi babasanyukira nnyo n'okusinga nno ffe anti kika wafuluma bwati kika kyonna ne kikuba amasimu ne basanyukira ddala nyabo nedda kasukaali okamanyi ye kasukaali kasanyusa okujja mu kika tekasinga kalenzi mulenzi okukwatira ejjambiya nga wakamuzaala naye omuwala asobola okutegeera omuntu asingayo okusanyukira omwana omuwala akyasinzayo okusanyukira omwana omuwala ng'azaalibwa ekitaawe ye omuntu akyasinza okusanyuka mba muzaalidde omwana naye omwana omulenzi asanyusa kika kya mukazi n'ekyomusajja yazadde omulenzi abalinamu experience sajja basanyuka nga bamugambe bazadde omwana omuwala naye nze omuntu asinze okumbulira ku basajja banaye abantu abo bankoze bulungi era we naafuna ekirabo kya Gashumba ne Pastor Isaac ogera ebintu ebiriyo abakazi balina okubawa bw'oba waliwo n'abakazi abaliyo naye nga tamanyi na musala gwa bbaawe gwakolera nga tagulabangako na ku mmeeza ogwagaza ati olina okubeera ng'omanye esente z'omusajja zayingiza nga tagulaba nako ku mmeeza oyo omusajja ataleeta sente zayingiza kiba kitegeeza tazimba naawe abeera takwa yes kituufu ozimba bibyo ayinza okuba nga yesi azimba naye nga tomanyi kigenda mu maaso Lovelyn oyagala omusajja afunye omusaala lira mitwalo 5 mutuule ku mmeeza mukubaganye ebirowoozo ki ekitaliwo kino bwe kitene kuba wanaleeta 5 ngenda kubeera challenged newe mba nga mbadde ntudde waka sikola ngenda kubeera challenged ngambe omusajja ono waafuna ya 5 ge ag'omusaala agaleeta n'agateeka ku mmeeza kati engeri nze gye siina kyenteeka waakiri kanteke wano obukoko ombulunde waba batadde wa 5 nange ndeeta 2 gange tutuule tubale bulungi ziwere 7 naye wendaba nga toleeta nange bwe ntunda obukoko bwange nga nteeka wano nsibira ate omusajja gy'akomoleeta ssente ne waba salary gwakoze n'agezaako mwanjulira famire ye n'emikisa gyeyongera ku mirimu n'ekyokubiri mu kyo omukazi ayinza otrustinga omusajja oyo ne waba talina asobola ogamba tatagundi ddala talina mu comment section mutuyambe omusajja aleete sente ku mmeeza obuzibu bw'abakazi bwe bayina nga tennaba kugenda wala abasajja abamu baleeta sente zaabwe ku mmeeza nga bazikuteesa bawulizinganye bulungi ne bakyala bwabwe ate abakyala ne mwagala okwefuga sente z'abasajja anti kati oyo abeera talina makulu sente muyina olaba nti ne mwagala muzeefuge oyo naye abeera talina makulu mwakoze nnyo okusinga bali ababeeranga ku omusajja omubi y'omukazi omubi omusajja atategeera y'omukazi atategeera omukazi ategeera y'omusajja ategeera kati byonna biri both sides biri both sides byonna biri both sides osanga ekisajja nga kirume kiraawe gyeri n'ekikazi ekiraawe nga nakyo tekitegeera gyebiri kati ondeetera otya sente bannaye engeri gye twegomba okuba obulungi oŋŋambe nti munnaye kano ke tufunyeewo abakazi abamu weebali n'ategeera butegeezi nti kati omusajja anatera okufuna omusaala anti obuzibu bwaba anatera okujja tulabe esente tuzitemaatema tutya agenda nga lisiti ebeera wano maama yamenyese okugulu ente ye yafudde kati tulina ogiza ebyo nno ogenze wala ebyo nno biyinza okubamuuko sensi naye mu bakazi abasinga era y'ensonga kulwaki abamu abasajja baba n'essente zaabwe okuzibalaga abeera alowooza ngoye kwambala biki kugendako out birthday tezifukanga birthday parties zifukanga parties ebyo nabyo omusajja atuuka n'akola musonyiwe mbadde nsaba kujuliirako abakazi awantu awamu
abakazi awo sometimes batuuka okutuuka okugendamu ebyo ebintu by'amadaraka nnyo nga sometimes akuyimiriddeko nnyo afuba nnyo okuzimba naawe nga tokiriiko n'atuuka obudde ne yeekyuzinga n'amanya waagwa sanyusa nze kati namanya weegwa nange nsooka kwesanyusa ebirala ne biddirira kuba omusajja namufubako nnyo twezimbe n'agaana weebale nnyo kati nze asooka ebirala nga biddirira ebyokwezimba awo nawo abakazi nabo bwe batuukira ne bakola ki ne beevaako ne bakola babulabe ate ne baganda b'abasajja abo bamulamu nze nnyinza okubeera wano nga gwe muganda wange obanga gwe bba wange oli ye sisita wo naye temulowooza nti nno omwana omulenzi waava ewammwe ewaka najja n'anoonya omwagalwa we n'abeera naye gwe kyomumanyiddeko nti oli muganda wo omumanyiiko bitono eno gy'abeera mukazi we yaba amutegeera ennyo okusinga nammwe abamuzaala ayinza n'okuloopera ekintu oyinza n'oteekawo omukono nti takikolangako naye ng'ate omukazi abeera amanyi bingi osinga baganda b'omusajja maama tebikula ebyo bireke Hey! Makuru ndi chana cha mama te muri makuru leka kasasero bagende banonokereyo abo be bamanyi kuba ne woyogero oti chana cha mama munaye woboli manyungo oli chana cha diva nze bamulamu nze siringiriza na mulamu wange sagala kumanya kwezimba kubanga munaye enseno sawa zino twagala kubeera bulungi fenna chana cha mama okubeera obulungi mama we nabane baganda be ne bibye byonna yamanyi bebo baba mami's boy tayina makuru tonyunu nawerekera baganda be buli kimu ate muganda wange ate waliwo ate family ze tutomera nga tebalina mpisa era abakyala abali eyo begenderezenga nnyo ate nafumbirwa okufumbirwa mu family nga naye family gyogeza ofumbirwamu abaana we baba mwenda nga taata waabwe yabayunga ng'abaana naye nga bamama era bali mwenda nga buli mwana ayina nnyina eyo family ebeera nfu nnyo Muri makuru ebeera nfu nnyo kati n'omusajja gwe bogenda ofuna bw'atyo anti waakuzaalamu yamanyi akuliddemu eyo embeera biba tebimukwatako oba obeerawo mu maka gwe abeera ng'alaba nti nno ki kati ezo background z'abasajja balina ozigoberera nnyo kati wano waliwo oba kale tugambe bwe kityo mamizi boy awasizza kwa maama oyo yazaalayo n'abalala abawala babiri ate bo bafumbirwa kibeera kitya mama yazaalayo abaana basatu ono omuwala mulenzi bwafumbirwa bwawasa bagamba banayo no mamizi boy ate bawala bano bwe bafumbirwa baba baddayo hadi omuwala akuze ne maama we ate abamukozi embeera gy'abayisemu beera gyabeera gimanyi kyenvudde ojjukira kiri kyenkugambye nti omwana omuwala wazaalibwa kitawe yasinga okusanyuka ate kati woba okuze ne kitawo ng'omulabako obeera n'ekyejo kingi oba n'ekyejo ng'ebintu ebimu wamanyira dadi w'okugamba kito kikola mwana temumenya muleke temumenya nakuyambako ebimu naye omwana w'obuwala ng'akuze ne nnyina yagala gaana kakibeere ekidomola kya lita 2 nga wa myaka 5 ajja kyetikka naye nga ennaku gy'aba akuliddemu omwana ow'obuwala teyenkana naye amulenzi akuze n'ekitaawe kati jjukira gundi awaka awo omulenzi akuliddewo ng'ali bw'omu agenda kukula nga amanyi kati ye musajja waka nga maama we amuwa ekitiibwa ky'abasajja kuba amanyi kati ono omusajja nkuza musajja tamanyi musajja bwe bamukuza kuba mukazi tasobola kukuza musajja ng'aveeyo musajja atu ng'asisinkana mase ng'amuyisa bubi maama nnyabo ye mwana wattu maama nnyabo no omusajja nze yeetekateeka okumpisa obubi ga siri mwangu naye omwana yakuyisaamu dde egaali n'akutereeza siri mwangu sijja kulimba naye maze waliwo abaana abawala ennaku zino enkola gye bakola etya awoza nkooyo abasajja sigambi kyokola oba kyogenda kukola for example osobola kuwasa ogamba nti kati nfunye omusajja oyo kamuwase n'omusajja ow'okuwasa si mulungi kitegeeza obeera ogenda mugulira panti ogenda mugulira ki olaba obeera n'ogwoyagala n'ogezako bimugulira nga tabiraba nti osobola obbikola kati ate oyo gw'onaalabirira yagenda obbiraba nedda mukwano n'ow'okuwasa seetaaga ebyo si birungi mumanyi reason lwaki katonda yateekawo kale katuve ku ky'abayindi naye gwe tudda ku kyaffe ekyafrika mumanyi reason lwaki katonda yateekawo nga omukazi yalina okuva ewaabwe nadda ewaabwe w'omusajja reason being ffe tu appreciatinga bye mutuwa yes
bye bitusigaze ewammwe naye omusajja okuva ewaabwe adde ewammwe ta appreciating baba bakozesa okufuna kyayagala yeyongereyo kituufu naye gwe omukazi n'okolako ensobi n'ogamba nti naye nga buli omu ensi ebadde eraba nti omusajja oyo abadde akulabirira nga bwe kyetaagisa teri agenda yimirira naawe buli omu aba agamba omusajja oyo amulabirira bwenzi bw'omusajja bumujja butya ku musajja naye ekyobwenzi ojjayo ovaayo nga gwasazeewo nga ggwe naye tovaayo mbulwakuba nga wali nga buli omu abadde alaba nga omusajja akulabira togifuluma ne waaba nnyoko takusapootinga naye abo bamaama omusajja ebyo twabimanyira maama atasapootinga kubanga olabika nkubuulireko omuntu yenna omwana asobola ofiira mu bufumbo naye ng'abasajja abamu kye bakola nga waaba afa ku famire y'omusajja tebasobola kumanya muwala waabwe kyayitamu bamaama abatayagala baana baabwe kuva mu bufumbo olwokubanga asobola kujja ku kitundu nga maama omwana we yafumbirwa naye nga maama omwana agamba kino nagamba naye omwana wange ono bamumanyi byakola bino aziza okuba nimba ajja ku kitundu sebo n'akola okunoonyereza agamba omusajja ono famire eno eri mbuuzi buki kati kankugamba ebigambo bino gwe ebyebuwa obyanika ku kitundu byonna bamanyi engeri gy'oyisaamu mukazi wo era abantu b'oku kitundu ava ku bantu b'oku kitundu okimanyi nti nno ku kyalo kooli nasisita linda eri munda wabweru muba muti mubeeramu wabweru bayinza n'obatemako omugambo wabweru nga si gwe guli munda gwe maama oba tokkiriza kyenkugamba kiri mu maka gange naye ng'owulira oyagala ssente omwami ezaakuwa maama mbeera tweramaganya kubanga sigenda fiira mu kisenge bansange nga bansaddaase naye ng'owoomera ssente nedda sometimes bamaama bwe tebagaana mbu lwakuba ki oba kimbuki sometimes agaana lwakuba aba alaba obufumbo bwabaddemu bwayiseemu byalabye ayinza okuba nga yatuula mu nnyumba eyo nga ye maama ye taata naye nga n'omusajja waali naye mwene mukulanga mumanyi taata yabeeranga kumbe yali maama taata nga n'okumukuba kwe batadde naye nga gwe tebakukuba naye just musajja mbu oyisa kiri musimanya musajja kino musajja kiri oba okitegeera naye nga omusajja akulabirira buli kimu akiteekawo ku meeza naye nga gwe toyagala manya ennaku zino maama tukulembeza nnyo ogwensi twagala twenda ate munnaye oluusi bimu musala bisala tetusala mubikola omukazi watuukira ofulubiza ekigambo odi ssebo oyinayo gw'okukuse ebweru wabaawo ekintu kyalaba wenjogera saawa zino tutudde wano naye ne mukyala ayinza okuba nga amanyi saawa zino tudde n'abawala babiri muli kukola tuli babi tugende empola omukazi asobola okukola research ate gwe kati owakana amanyi bulungi nnyo nekyomanyi nti tamanyi akimanyi naye asirise naye abeerawo n'asirika ate nze waliwo we natuuka nga namanyiira obeera n'omuntu n'ogamba oyo waawo oyo ebimu nga wabimanyiira kubanga ng'omusanze emirundi egiwera gw'omanyi okusanga ng'oli bukunya kye kitegeeza omulundi ogutali gumu egitali ebiri omanyi kye kitegeeza njagala okubyemu akafaananyi kati omusajja ng'oyo abeera tategeera nakutuula kufumiitiriza omanyi lwaki nze ekigambo ekyo tategeera nti wakana nnyo leka nkikubuulire leka nkikunnyonnyole tategeera ku ggwe gw'atayagala naye gw'ayagala ategeera bulungi nnyo kusinga ne bw'olowooza muntu mukulu era naawe yagenda okuyita ng'akwagaza ekyo bw'olaba ng'akuvuddeko aze ku mulala tegeera kyakola akimanyi era akikoze akyagala kamansaasire omanyi kyekitegeeza omuntu n'akusanga oddayo waka webaka ofuna n'emirembe okogga n'oggwawo nze nkogga n'enzigwawo kyovolaba Kyagulanyi yandibadde good for example muno mu Africa okulabirako mu bufumbo bwe ewankubadde ayinamu ebimunyigiriza oyo omwana omuwulidde Kyagulanyi osula naye mu kisenge sisula naye naye wano ng'asinisa erinnya asinisa nti mulimu atasobola bikola tolabangayo musajja akubira mukazi w'empi mu bantu lwaki abeera tasobola muzza mu nju tolabangayo musajja n'ayimirira n'avumiravumira omusajja sanyuka naye bakuvumbo maama nze nedda eyo babiikirira obufumbo bava wano ne babasajja ekyo ne respect ebeera teriiwo gyeri n'omukazi asobola oyimirira ku musajja webatuuka eyo weebati buli omu nadda mu kisenge kye ne yeebaka nga agreement eriwo nti tontambaala wabweru saagala kuwulirayo weebale nnyo kintu kyonna ffe tutuuka bweru tubalaga nti tuli bafumbo era tuli basanyufu tuli bampeta iye naye bwe tudda babiri
wekuba kusanyuka kwona tuli babiri kintu kyonna ekijja tuli babiri naye bwe tutuuka waka buli omu ali ate ebyo ekyo kituufu naye waliyo abatakisobola abamu waliyo abatakisobola naye oyo waaba akisobola kitegeeza bonna both of them bewa respect naye waliwo atakisobola nga ne waba mukazi tasobola bikola byabugagga wabeerewo ebyobugagga ng'omusajja amaze okukiraba bye birina okola n'omukazi alaba nti bwenva wano kubanga bweba agreement eyo olina okumpa kino buli kimu ebyobugagga gye bali n'abalina ebyobugagga naye nga sometimes bibeerawo naye ate ne mutuuka ebyobugagga ne musalawo ne mubigabalina wakati buli omu n'adda wuwe naye va ku muntu akkiriza n'agamba tukeera ku makya tugenda kukola yes tuteeka ssente wansi ne tuziba naye nga biri ebyabagatta tebikyaliwo nga buli lunaku olina okuteekawo wali sente z'amafuta gamutwala n'okumuza bulungi nnyo nga mukazi wo naye nga byabagatta ogwo omukwano era guba gwa ddala n'ogikanika nawankubadde ekiba muba mwayawula we mutuuka mu nnyumba naye ate ogwo omukwano guba gwa njawulo munnyo abasinga tebagusobola tetuganye tetumanyi biri mu kisenge eyo naye to pretend outside abantu abakisobola batono nnyo nze oyo omusajja we muwera lanka okupretendinga kisinziira n'engeri gye mwali mweyagala ati we muwera lanka mweyagala obufumbo bw'abantu buzibu Jakana kange kambi kasharo akato bwenjagala nkayise wempisa mama wako bwayagala bakayise eyo mu bufumbo bwayisa mama wako musajja abasobola pretendinga ngoyo gayi ne wankubadde mu kisenga ayinayo ayinayo ebimusombeza batono love nina kyagamba nti kuna musajjawo mwagale ne kuva towesigulira nnyo ku bufumbo bw'abalala ndi bwosanze ku kkubo buzibu n'obubuutu buweerako for example kati nze bwe kyembuyigirako bo nze nkikkiriza mu kisenge wayinza okuba waliyo ebitatambula bulungi naye outside nga basobola okwewa ekitiibwa ne bakkaanya ekintu ekyo ffenna singa tukikopa atwalitambudde bulungi nange basobola okuneegomba nga tuzakola ekyo abaliwo nga bakola ebintu ng'ebyo bangi abakola biriwa nga bakola ekintu ng'ekyo bangi lwaki sikwaddeyo for example eziwera nze sibalabangako kati oyo gwe gw'olaba kati nze njagala nkugereze ng'omuntu nga ŋŋambe waliwo abantu abalina emirimu nga gizitowo wano nga wayinza okuba kaŋŋambe ng'omuntu kati kangereze kuno kugezesa bannange nga gavana wa Bank of Uganda waliwo ebintu byalina okukkiriza nobwaba akimira kimuwokya naye nga alina okukkiriza bwe kifuluma ebweru kubanga kyakulabirako eri abantu bangi kitegeeza gwoba tosobola eno okukola ki kukiraba naye nga yamanyi kyayitamu abantu abasajja abo ab'ebitiibwa waggulu eyo abakazi babatadde nnyo ku nninga nakkiriza omulyango bayita mugumu era Lavudina kyagedde nga bayita mugumu badde okiraba nga tewali kukola ki kubanga wagerezako ate abakazi tetulina buzibu olaba neno mwena mwebeerako naye musajja azaala mukazi n'omukazi n'azaala omusajja mwena mwezaala mwena muli babi ate mwena muli balungi buli omu alina paati y'embi ne paati y'ennungi omusajja omu alina paati y'ennungi omusajja omubi omukazi omubi waliwo obudde obutuuka nga mwena mulina oteekawo empisa embi ne muyiwa wali ne mulyoka mwekuba ne mala ne muddayo kati ne muleeta empisa ennungi ne mutambulirawo emyaka ebiri gumu ogujja kakati wano okusinziira ku mbeera eriwo tekikyasoboka mwaka omwaka munene nnyo yes eba wiiki nga muli mu empisa ennungi akawungeezi gye bali abaana nga beeyagala ng'abaana beeyagala nga ne wobasanga bwotyo n'obatola n'ogamba bafune ebimuli byabwe gye bali ate ebintu bizibu nze kyendabye zibu nnyo okubeera nga abantu ababiri abalungi ne beefuna beefunanga nze nga neefuna ne bba wange be batono isengalo mu maaso be batono kubanga oli asobola kubanga mukakkamu nga ne famire gyavaamu anti bagamba
Mukama nafuna omuntu anti bagamba nafuna omuntu nga ye naluwali nakamatte ayimirira mu mulyango wali n'abekasaagalangirire ate n'osanga ekikazi nga kikakamu nekifuna omusajja nga nabweteme nga nabweteme naye nga kyonna kino kike kikireeta simanyi oba kati ababuulira abaana kiki ekyokukola babuze abantu bakasinga nnyo ku ssente n'okusoma kunoonya ssente ki ne bava ku baana ne babalekerera gashumatera okubagamba wobanga oli muzadde nga olina obudde fubanga nnyo buli ku makya wetwalira abaana bo ku ssomero ate oba ekimire owulira abaana ekibavaamu owulira engeri gye banyumyamu engeri gye basekamu nawe kale babeere neyo friendship. Waliwo omusajja nga talina budde bw'abaana omusajja nga talina budde nga kyamanyi kimu kuzaala nga talina na budde bukwata simu akubire mbumpu akubireko kuzaala wano kuzaala eriye kasitaasuuleyo naye mmwe bannaye wenjogera ku basajja lowooza temubategeera gwali eyo ng'olina bbaawo ng'atwala obudde n'akubako ewaka nti gundi ali atya muli bulungi tuula wooli oddangamu n'omumanyiira naye waliyo ebisajja nga tamanyi na kumanya n'omwana ali eyo gwe yazaala nga tamanyi oba akabidi kaakayina leero alidde ki nga takimanyi ate naye ng'ayagala oli gwe yazaalamu amale fukamiraaka bye bimusanyusa oba tolina byakola omaliriza webale nnyo mpitaawo tugendeka oba okyali ŋŋende oba wazootya dakiika 3 engeri gye saagala kumanyira ovuddeyo gy'ova ng'ovuddeyo otya nedda ebyo byebintu byolina okulabirako omuntu akwagala omwami weba mwakedde ku makyano mujja nga mulina bye mugenda okukola byogenda okukola birala byagenda okukola birala nemugamba n'akuleka waakulese neyeyongerayo n'amanya nti bayisaawa 10 ogenda kuba omaze nagenda okuwera nga ziweze 10 n'akukuba n'agamba munaye oba omaze nindaamu nze sinaaba kumaliriza oba nawe oba omaze n'omukola n'omugamba nze maliriza simanyi oba gw'otuuse wa nti sinaaba kumaliriza nindaamu naye wegamba mbuninde kamulinda nkubire nange kati sijja mukubira mujja mala nedda kubawo omu wabayo buli mwanya okumanya so wemba nze yakukubidde nawe take the responsibility ogambe munawe yes that is it tebirimu byakulinda gundi ankubire nedda naye nze ekintu kye ndakoowa nakwonoona eya time wange nali nakikoowa n'ofuuka musajja nali kisoboka otya kisoboka omanya mukama nanyongerako akalala kizibu tekijja soboka tekijja naye ate ze singa nali musajja banaaye nandikutte ekyana ky'abandi obulungi era n'essaawa zino osobola okukifuna ekisajja n'okikwata bulungi ate nakyo nakikwata bulungi nandikutte ekyana ky'abandi obulungi tufunayo omusajja bino bigambo byakubuulira ati nkubuulire mubuulirire omwana ofuna omusajja mase ofuna omusajja era osooka kuba ekirowoozo ky'oba osooka kukifuna nti nfunye omusajja nze ndiki mukazi tegedde ondabanga omusajja nze manyi ndi mukazi era niwebakisooka mu bintu byonna mase kyalina osooka okukola alina okukeera ku makyaka era omutima gwagwe w'emirembe asonyiwe kintu omusajja eyamukola bubi kuba bonna tebakola bubi soko osonyiwe oyo omu ate kyesiddamu kwesembereza mu bulamu bwange kubeera n'abaana ba musajja never kulera tugamba tukirizaganya n'abalera sisobola kukidda nze nalina okwagala nga nsobola okubeera n'abantu nsonyiwe okugamba bwenti naye eyo nsobi gye wakola bali tebalina banyaabwe maama nze kati nno nga wooyogerako nti batwale nawe osemba nedda buli mwana waba alina nnyina kati mbandera waki bannange nze owange nze ani amunderera sobola kuddamu kikola mbuuza si bya mbumpisa mbi oba mbuki nedda ebintu bya buntu abaana abange nfudde nabo sometimes n'omusajja aba talinamu nze ateekawo ate kati nawe ositudde baba oli ojeri yamujje ku nnyina ate oleeta nedda abange be nazaala naye mba mmanyi be nali naye babiri bwetu tenetuzaala mba mmanyi
Kati nawe baba wasala ku machano kiriza muzare babiri musigale babiri muzamurabire abana bamwe. Yine kimujise wa mama wo mwana amuletera omuntu kamba buire ensonga ejoro kuba mugitegera. Era bero nonya mutodo noje buva neje bulaga. Teri mukazi ku nsi kuno agenda okuva eri ayagala omwana gwatazadde nga gwazaala. Tekiri bayo. Ate n'oyo omwana ne wanaba yes tasobola kwagala nyina. Ne bwokorocha ne bwosanga otudde. Tasobola kwagala nga nyina. Tasobola da kujjukira banange tuberekere Katonda yakitonda nga kya buntu kya mutima kya musayi mwana waba mama we abere mama. Era sobola kwata mwana wange muwo omusajja mbomusula sisobola omwana waba fane emigugu gyange. Yes. Sisobola agenda mutwalira niyo yamuzala. Abakazi beyongeredde ddala obutali abana batali babo. Omwana mulekere mama we banange sika kubantu abana twabakyawa nti tetubaagala mbuchine bachi naye abana we tubagaliza ki essanyu. Omwana ne wona abo omwagala. Yes omwana kubanga kigwe mama gwaba amanyo omwana wange njagala mukuza bwe nti njagala nzo muletedde nze abana abange tebafukamira. Ati gwe ababo yagala bafukamira wanajja kulabako nga mama ogambe cyana kino bakikuza bubite kina na mpisa tekifukamira. Omugambyeko aderi akubire tata we nti banvumye. Omukazi nyono ndomwa nedabera n'omwana wo mulabirire nga boyagala omukuza bwo omukuza yogera nebba nga bwe mwazala wana mba mumukuza mumuteke muche mwagala nga mmwe nange n'omwami wange bayira waba waffe sofa nange n'omwami waffe tulera abaffe namwe mulera abamu buli omu abere ne gundi. Ate n'abasajja nabo bononya nnyo abaana. Omusajja buli wositula omwana n'oneesiga ne kale oyinza omuleeta nti mbeere naye naye wemba mulaze wemba mbadde naye omwana ono ojja muyiwaaki ebigambo n'otuuka ne ku extent emukubira essimu ebimu ku byemwena okwewala omanyi abakazi n'omugamba situla mu kino kwata mu kiri obeera omutuma bubbi. Abakuziza abaana b'abasajja mwebali abakuza abaana ne batuuka obudde nga bakulu naye ne babeera ba best friends ba mama baabwe aba step mothers. Naye gye bali omwana nga yamukuza omwana natuuka nayononeka nga ye nanywa enjaga nabeera kintu nakera ku macanga buli bw'omusanga mugamba step mother ngo we yeyanzita naye nga yamuta yali kitaawe ne basengayo bajja bagamba bano nga tubalabye bambadde enjoze naye nga ngate ng'oluzi zote si njozi. Abakazi era omwana n'abo abaana baba batendeko obubbi kuba tosobola gamba mwana fulumya enkoko mu nnyumba eyo obeera omuyigiriza bubbi okufulumya enkoko ajja amanyi tagenda kubeerawo katugambe wiiki nambo ba mwezi mulamba n'abawa sente z'emmere ewaka n'asitula wano omutwalo n'aleka ng'aguwaddeyo omwana we ng'agumuwadde aba amuyigiriza si bubbi ekyo omwana wanabeera nga talina mutwalo agenda kola ki tagenda asitula z'abantu azitwale ng'omala ng'ogamba mukazi akuziza bubi omwana. Ebizibu by'okubeera n'abaana abatali bakuba naye bakazi buli omu abeere ne mwana n'abasajja omwana gyowamuzaala gy'ababeera akugyeko obulamu ng'ogenza omwana wo n'omuleka obanga oyina sisita wo maama wo obaani muwe omwana wo asigale naye. Abantu nali manya ekintu kino kijja kutereera naye kireka kyongera okugaanira ddala. Nedda ate abasajja be basinga okwonoona abaana. Nze ne wenkwata omwana ne muwa sisita wange saagala mwana andoopere nti maama muto yankoze kino oba maama yankoze kino. Kitegeeza wonaawuliriza omwana gwe wamu kukumira obeera omuyisizaamu amaaso gwe omukubira obukubiza essimu n'otandika kuyomba kulwaki oyisa bwoti omwana wange era kulwaki omukuba omanyi otya nti nabeera mukubidde ensonga. Ate ekisinga okunneewuunyisa abasajja bakuwa abaana naye nga ne babaganda baabwe gye babaddusa nabo era babakoowa dda ije nga babakoowa dda nga yamuwaako nnyina step mother we yamukuza nti yali step mother omwana n'alemererwa nnyina era ng'amugobyeyo lwagayisa gabi n'amutikka n'amuzaako ewa mama we n'amuzunza ate n'amuleeta ewuwo. Abo tebaagala basamanyi mwannyina nesoko leka nsooke nkubuuzeemu oyo omwana abeera agenda kukula ng'alaba ki omuzunziza mu bakazi bameka kikyaba agenda okula ng'alaba era akula amanyi bw'aba mulenzi musuubira agenda webale nnyo kiki gwe taata ky'oba omutendese aba amanyi bawasa mukazi bw'owulira nga akutamyemu ng'obayemba n'omujja wano n'omutwala wali n'omujja wano n'omutwala wali kiki at the end n'omupangisiriza akazigo. Myaka 17 ng'abeera mu kazigo waava n'agenda ku ssomero obeera oli mutendeka ki ddala obeera taata otegeera
aba atendeka mwana we munange ekyo sobola kiteka mu mwana wange yamanyi ate kyo tubagamba muve ku baana b'abasajja bana b'abasajja nze nabasonyiwa era seetaaga eyafukamira n'azaala yazaala kati gw'oboneebone ng'olabirira nkeera nga mukuze ate gwe mubi nedda fa ku bibi ebikukwatako ova ku byebaabwe nga basanyuka byabwe tewali nayo tewali nayo omwana bamugabye fiizi kale katukole katya omwana talina peeni woogala n'okumuwa peeni mukazi mubi onoogimuwa omukazi oyo omwana munange tamupaako peeni tagimuweera mu budde weebale nnyo abasajja ubeere n'abakyala buli mbuzi ku nkondo yaayo yes ate mu kifo ky'okulabira n'omwana w'omusajja nze I would like to advise abakazi wabanga omusajja kale katugamba alemereddwa nga you can manage ne waba aze nakusaba obuyambi nti abaana be ng'obamanyi ng'omanyi gye bali nakusaba obuyambi nakugamba munaye kafiizi kaagaanyeemu tobaleeta wuwo bawere gye bali senta mu nsawo muwe atwaleyo abawere gye bali ababeereyo n'abaana babeereyo ekyo kyo kituufu muwe balabirire kuba abaana kubyenda by'okuza abaana abatali b'abaana bo waliwo mukwano gwange yakigamba mukazi we namugamba mpe namba kwe zigenda namugamba mpe namba kwe zigenda byomu n'asirika n'atunula nze ku byenda by'okuza omwana atali wange nze olaba emyaka gyange ndi muto naye nkuzizza abaana myaka 17 omwana bamukakuwadde ka myaka 3 bakakusuli okipo kitegeera kati nze byenda bye bimu nga n'omwana avubusa ali eri naye ng'olaba akuyita maama agenda ali kunyooma olw'okubanga orders zonna zijja ku taata weebale nnyo kati we ŋŋamba nti abasajja she allowed nonsense in her life nedda si nonsense mu kusooka no waba onjagadde tukutwaleko mu rehabilitation nze omuntu ssaawa zino asobola okunzikakkanya njagala mbeereko ne maama Fiina kyenjagala kyokka yasobola okunzikakkanya kubanga ndaba counseling ze ennungi genda newewa pastor Romushana agenda naye kukuyambako ninoonya bapasita Isaaka era njagala pastor Romushana bamugambye nti owaaye bapasito nobakola atya nagamba ekizi mbakole ki baatandika kulwana simanyi 1905 nze entalo nzisanzeewo paka leero tezigenda kuggwako be bamanyi buli omu akola ekimusanyusa Romushana that guy is really mu bintu bye ebisinga he's right yes ayogera ebintu ebituufu oyo ne pasita Isaaka ne byayogera ge mazima gayogera kituufu ate abantu tebakyayagala amazima we boogera amazima oyo musajja bamukyawa abeera mubi n'oyogera amazima oyo mukazi bamukyawa yagambye bamugamba bagenda kukyawa bannaye n'agamba egyo gy'emitima gyabwe oba bwe nayogera ebirungi bajja kunkyawa noba nanjogedde ebibi bajja kunkyawa kati bo bajja kusangibwa nga nga tebanjagala yes amwagala tamwagala ng'alekayo naye ensi we yatuuka okola bisanyusa gwe tosanyusa abantu tebamalayo sisobola kutokyalinga sikyatokyalinga bulamu bwange ku musajja naye mukwano nzikiriza you tortured yourself natokyalinga sisobola kuddamu tokyalinga bulamu bwange ku muntu gwendabyo sisobola baana b'abasajja tebabakkiriza naye sokoleke wulira woba oyagala kubeera musanyufu mu bufumbo bwo ne mwami wo gamba omukyala ali ekyo nkwegayiridde weesonyiwa ku bintu ebikwatagana n'omusajja ebinaaba bivuddeyo nga wulira bikwagala nnyo gwe nga connect with that atakwagala ewaabwe w'omusajja mwesonyiwa the same applies to men akwagala waabwe w'omusajja oba ku bikwata ku mukazi wo byoba oyagala ebitakwagala biveeko kuba wayagala oli si bimukwatako kyekyo nno kyekyo era n'abakazi abeesengereza mbw ate ku baana b'omusajja ajjayo enjala abaana b'omusajja nze nkirabyeko okujjayo enjala era tujja zijjayo nze mbalezeeko kujjayo enjala hawo anti obeera mukambwe mbalezeeko toyona nabudde bw'okambuwala why are you even wasting your oyo kiki ekikuleetera okwonoona omukago ng'okambwira oli azaala te kati gwe odde mu kukambuwala yogera kimu nze baana bo sijja kubasobola sinatwala toleeta abaana bo tetujja kusobolagana sijja kubisobola pozi ng'owulira yagala mukwano w'oyogera bw'otyo
agamba omukazi ono tayagala abaana bange. It is okay. Sibaagala kuba mba njogedde ge mazima. Ate ze simanyi na kumanya wootegera nti ndi mubi kulwaki ondeetera abantu abo. Batwale walungi. Abaleeta n'abalemezawo okujja. Kibadde kitandise okunyuma. Kati abaleese. Nagamba abaana bano balina okubeera bwabwe wano. Nina alabako omugayo omu. Yaleeta abaana omukazi n'amugamba nti nno munnayo omanyi. Tujja kubisobola ebyo tebijja kusoboka. N'amugamba nedda kati omanyi kye tuba tukola. Ono omwana aze waabwe. Wano tuli waabwe. Kati pozi ng'ogamba okwata eri ewammwe nange nkwata eri ewaffe. Mbadde nsaba kubuuzako nga tonna bagenda wala. Ewaabwe waba mulese oba wafumbirwa mu luggya lwa kitaawo like mu luggya lw'omwami wo we bamuzaala wennyini nga wooli wootudde. Mbuuza ng'oli mu luggya kitaawo we yazimba. Yes. Kitaawe we yazimba we yabakuliza nga wootudde. Naye abasajja tebayina nsonyi. Kyembuuza. Bw'oba otudde waabwe we bamuzaalira. Leka abaana badde ewa jjajjaabwe babeerewo. It is okay. Abasajja tebayina nsonyi. Weekugambirira nti tebayina nsonyi. Waba abaleese wuwo. Oyina okkirizibwa nnyo emirundi nga 8 okumugamba nti sijja kubasobola. Era obanga owulira abaana bo bagala sibagobya sibalinaako buzibu. Batwale ewa jjajjaabwe wali mulamu Mukama yeebale okumulekawo. Obanga oyagala ne bano beetegeere. Situla ne bano ewa jjajjaabwe. Abaana beeyagale. Sikina naye kunze. No. Nze. Okujja ng'oyagala kusula bubi. Abaagera nawe okusula kati mbeera ne stress baana baweze ndi ku baana ate mba nkyalina buddebo sina buddebo kati mbeera ku baana mbeera ku stress okano kali ate sometimes n'ekintu kye bagamba bibyo nange nfa byange nti ebintu bye tukulabe ebiba bitutuuseeko mukwano nga gufudde waka guba gufudde ebiba bitutuuseeko nti baba byava oyinza okukola ekibi ng'oli muzajja n'akola ki n'akisasulira. Kati bataata abakola bwe batyo taata n'akuza omwana nga ye amugamba yengira mu nnyumba jamu kino jamu kiri amuyigiriza obubbi. Omwana oyo omukazi ayinza n'okukolima n'agamba benga takoma. Naye ng'omwana agenda kula akule atuuke okubba weebuuze nti omwana wange baamuloga naye nga gwe taata gwe wali umusuulamu. Naawe omukyala akolimira omwana wa munno oba ofaaki nga gwe wali umusuulamu oba mubbi. Bana bakyala mwe namwe mubeere n'emitima emirungi. Omwana waba akeera ku makya n'omukkiriza ng'owulira ky'okumukkiriza okisobola. Ng'owuwo oba ali ku kyawa yamanyi. Kubanga wakkiriza. Kamira ku maviivi buli kyonna ekikyamu kyakola sabira omwana. Ate omwana mutuuze ng'omuga ayogere naye. Waliwo omwana gw'otuuza n'ayogera naye. Naye omwana aliko backup ya taata ng'ayina support ya omwana tasobola kuwuliriza peni. Tekisobogamba sikola tokola byokola ng'obikola kola ki ng'obikola kusanyusa mwana oba kitaawe obikola ng'omuntu ayagaliza omwana oyo wali baakuze ajja kutuula wansi ategeera amazima era omwana ne gye buli kati ajja tuulako era kituufu amazima agalaba kyataata we naye olwo balekera bye bamanyi oba bonooneka oba balamu anti kati era kituuka ne kiremerera omukyala gw'omanyi okubeera ewaka n'amwana naye nga ne taata akwata ssente z'emmere n'aziwa omwana omukazi tamuwa obeera ogenda komawa naawe kiba kirina okulemerera kasita oba wakitandika tomanyi kyogendamu era obeera tosobola kumala newofukamira n'osaba essaala mmeka naye ng'omusajja takwata ssente nga tokimanyi kyogendamu naye oba watandika ekintu ng'omanyi kyogendamu kikambwe naawe okiyingira oli mukambwe nga toyitikako ekyo ekintu nze sisobola kikkiriza abakazi babonye bunyinyo n'abaana b'abasajja omusajja wakwatira n'amanaaba anti oyinza okukkiriza ng'omanyi nti naategeera omulaba wa Tronas Media ezo nansonga zaava ku mukadde waffe mwana yagenda n'agamba nti nze omwana nga si wange ondeetera era yetakkiriziganya na kulera mwana gwatazaala abantu tebawakana ensonga zikyalanda abakazi tebakyasobolera ddala kulera baana be batazaala beera omwana wabeera eri naye beabeera eno musigaze musajja kuba tuba twasalawo mugabana nga tuwunzika nga tunaatera okuva wano andikira eno kunzika wamma abakyala mwenna abatufolowinga n'abaami munnange abaami mulekere oyisa obubi abakazi ate n'ekyokubiri woba oyina omwana wo
omwana gwoba omuwadde ne woba omuwadde maama wo agenda kuba kwoyo omwana kuba amwagaliza kirungi. Kale wali abakazi abakozesa ekisusse n'atokyalinganya ate omwana ekyo sikiwagira kuba tubiraba ku TikTok. Naye omukazi ayinza okwerekereza nga tasobola kufumba mmere n'agirya yekka olw'okubanga omusajja tamuwadde ssente nga ayina okikola n'abaana bonna nga yakikkiriza nti ono mwana wange. Naye ate bwoddeeyo omusajja n'otandika okukubira omwana amasimu maama akola ki agenzeewo biki obeera okoma kiki ky'oba oteeka mu mwana oyo. Kitegeeza omusajja yenna akikola akikomye kuba tekijja kuuma bufumbo bwo tekigenda na kuleeta ssanyu mu wakaawo. Omukazi oyo ne waliba akuviiridde omwana ng'amaze okula omwana agenda kulaba ekituufu ate n'ekyokubiri togenda kifunamu era olituula naawe ng'omusajja ojja tuuka wejjuse nti nayagala nnyo omwana naye kino kye yakola ki ate ng'omukazi takyasobola kudda abeera tasobola kudda mabega. Kyekyo tugende wa Lovednina asobole n'okwongera kutubuulira kamwanya ako naye ensonga y'okukulerera omwana. Bananga abatulaba tubasanyukira nnyo bananga okutulaba era nyongera okubakatiriza nti musubscribing mulayikinge era mufollowinge. N'ekirala omusajja bambi abasajja abaana bammwe nga bwe muba mubazadde wabweru mubalekeyo muba mubazadde munda babeereyo buli mwana na mami we gy'emirembe gye mugenda okufuna mu nsi gye tusinga okwagala banange si kuba nti abakyala tebaagala baana bammwe naye babaagaliza emirembe. Mpunzika ngamba nti banange mujje mutuwagire ku Mona Business Concept. Tuyina ente tuyina P1G tuyina embuzi tuyina emwanyi n'ebirala era mujje tusanyuke tubaaniriza nnyo. Nange kekibuuzo kye mbadde nnina. Soko nnyonnyole ka P1G. Sokoleke P1G. Sokoleke P1G. Otegeeza kipigi. Bana mutuletera bwa abbreviation wana abbreviation atoka mpadi. Abaagala enkoko tuyina enkoko sofa zetutunda empanga ziringa 2 zetutunda right now. Oba oyagadde banange otukubirako ku namba zaffe tugenda okulaba ku mutimbagano gwaffe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kutulaba mukama abatuweera omukisa. Amina. Okay ndowooza mubadde balabe balungi wano ku Tronas tubeyanziza nnyo mwebale nnyo mulabe video muzimaleyo sobole okubanga lema kulabako ka clip katono ate n'osigala nga totegedde laba video gimaleyo sobole okuwetegereza omulamu gwatambulidde kuki. Mwebale nnyo mwebale ddala mbeebaza Lovednina ne Mase mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerako wano. Beere bulungi mweraba. Bye bye.